Bassekabaka ekyokubiri essula esooka okutuuka ku yokutaano. Awo Mowaabu n'ajeemera Isirayiri Akabu ng'amaze okufa. Akaziya n'agwa mu kituli ekiruke ekyali mu kisenge kye ekya waggulu ekyali mu Samaliya, n'alwala, n'atuma ababaka n'abagamba nti mugende mulagule eri Baaluzebubi katonda we Ekuloni obanga ndiwona endwadde eno. Naye malayika wa Mukama n'agamba eri Omutisubi nti golokoka osisinkane ababaka ba kabaka w'e Samaliya obagambe nti kubanga tewali katonda mu Isirayiri kyemuva mugenda okulagulwa eri Baaluzebubi katonda we Ekuloni. Kale nno bw'atyo bw'ayogera Mukama nti toliva ku kitanda ky'olinyeeko naye tolirema kufa. Eriya n'agenda. Ababaka ne bakomawo gy'ali n'abagamba nti kiki ekibakomezaawo? Ne bamugamba nti wazze omusajja okutusisinkana n'atugamba nti mugende muddeyo eri kabaka abatumye mumugambe nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti kubanga tewali katonda mu Isirayiri ky'ova otuma okulagulwa eri Baaluzebubi katonda we Ekuloni ky'oliva olema okuva ku kitanda ky'olinyeeko naye tolirema kufa. N'abagamba nti omusajja azze okubasisinkana n'ababuulira ebigambo ebyo afaanana atya? Ne bamuddamu nti yali musajja wa bwoya bungi era nga yeesibye olukoba olw'eddiba mu kiwato kye. Awo kabaka n'atuma gy'ali omwami wa 5 n'abasajja be 5 n'ayambuka gy'ali, kale laba ng'atudde ku ntikko y'olusozi. N'ayogera naye nti ggwe omusajja wa Katonda, kabaka ayogedde nti serengeta. Awo Eriya n'addamu n'agamba omwami wa 5 nti oba ndi musajja wa Katonda, omuliro guve mu ggulu gwokye ggwe n'abasajja bo 5. Omuliro ne guva mu ggulu ne gumwokya ye n'abasajja be 5. Awo n'atuma nate gy'ali omwami wa 5 omulala n'abasajja be 5. N'addamu n'amugamba nti ggwe omusajja wa Katonda, bw'atyo kabaka bw'ayogedde nti yanguwa okuserengeta. Awo Eriya n'addamu n'abagamba nti obanga ndi musajja wa Katonda, omuliro guve mu ggulu gwokye ggwe n'abasajja bo 5. Omuliro gwa Katonda ne guva mu ggulu ne gumwokya ye n'abasajja be 5. Awo n'atuma nate omwami wa 5 abalala n'abasajja be 5. Omwami wa 5 owookusatu n'ayambuka n'ajja n'afukamira ku maviivi ge mu maaso ga Eriya n'amwegayirira n'amugamba nti ggwe omusajja wa Katonda, nkwegayiridde obulamu bwange n'obulamu bw'abana 5 abaddu bo bube bwa muwendo mungi mu maaso go. Laba omuliro gwavudde mu ggulu ne gwokya abaami ba 5 bombi abasoose n'abasajja baabwe 5, naye kaakano obulamu bwange bube bwa muwendo mungi mu maaso go. Awo malayika wa Mukama n'agamba Eriya nti serengeta naye tomutya. N'agolokoka n'aserengeta naye n'agenda eri kabaka. N'amugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti kubanga watuma ababaka okulagulwa eri Baaluzebubi katonda we Ekuloni, kubanga tewali katonda mu Isirayiri okulagulwa eri ekigambo kye kyewava okola bw'otyo, ky'oliva olema okuva ku kitanda ky'olinyeeko naye tolirema kufa. Awo n'afa ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali Eriya kye yayogera. Yekolaamu n'atanula okufuga mu kifo kye mu mwaka ogwokubiri ogwa Yekolaamu mutabani wa Yekosafaati kabaka wa Yuda, kubanga teyalina mwana wa bulenzi. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Akaziya bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomumirembe gya bassekabaka ba Isirayiri. Bassekabaka ekyokubiri essula ey'okubiri. Awo olwatuuka Mukama bwe yayagala okulinnyisa Eriya n'embuyaga ez'omuzimu mu ggulu, Eriya n'agenda ne Erisa ng'ava e Girugaali. Awo Eriya n'agamba Erisa nti beera wano nkwegayiridde kubanga Mukama antumye e Beseri. Erisa n'ayogera nti nga Mukama bw'ali omulamu n'emmeeme yo nga bw'eri ennamu, sijja kukuleka. Awo ne baserengeta ne bajja e Beseri. Awo abaana b'abannabbi abaali e Beseri ne bafuluma eri Erisa ne bamugamba nti omanyi nga Mukama anaggya mukama wo ku mutwe gwo leero? N'ayogera nti weewaawo mmanyi, mwe musirike. Awo Eriya n'amugamba nti Erisa beera wano nkwegayiridde kubanga Mukama antumye e Yeriko. N'ayogera nti nga Mukama bw'ali omulamu n'emmeeme yo nga bw'eri ennamu, sijja kukuleka. Awo ne bajja e Yeriko. Awo abaana b'abannabbi abaali e Yeriko ne bafuluma eri Erisa ne basemberera Erisa ne bamugamba nti omanyi nga Mukama anaggya mukama wo ku mutwe gwo leero? N'addamu nti weewaawo mmanyi, mwe musirike. Awo Eriya n'amugamba nti nkwegayiridde beera wano kubanga Mukama antumye Yoludaani. N'ayogera nti nga Mukama bw'ali omulamu n'emmeeme yo nga bw'eri ennamu, sijja kukuleka. Awo abo bombi ne batambula.
Awo abasajja 50 ab'okubaana b'abannabbi ne bagenda ne bayimirira okuboolekera wala nabo, abo bombi ne bayimirira ku Yoludaani. Awo Eriya n'addira omunagiro gwe n'aguzinga wamu n'akuba amazzi ne gawulibwamu eruuyi n'eruuyi n'okuyita ne bayita bombi ku lukalu. Awo olwatuuka bwe baamala okusomoka, Eriya n'agamba Erisa nti, "Saba kye nnaakukolera nga sinnaba kukuggyibwako." Erisa n'ayogera nti, "Nkwegayiridde emigabo 2 egy'omwoyo gwo gibeere ku nze." N'ayogera nti, "Osabye kizibu, naye bw'onondaba bwe nnaakuggyibwako kinaaba bwe kityo gy'oli, naye bw'otondabe tekiibe bwe kityo." Awo olwatuuka nga bakyatambula nga boogera, laba ne walabika eggaali ery'omuliro n'empalasi ez'omuliro ne zibaawula bombi. Eriya n'alinnya mu ggulu n'embuyaga ez'omuzimu. Era Erisa n'akiraba n'ayogerera waggulu nti, "Kitange, kitange, amagaali ga Isirayiri n'embalaasi ze." N'atambula nate n'akwata ebyambalo bye n'abiyuzaamu ebitundu 2, era n'alonda n'ekyambalo kya Eriya ky'asudde, n'addayo n'ayimirira ku lubalama lwa Yoludaani, n'addira ekyambalo kya Eriya ky'asudde, n'akuba amazzi n'ayogera nti, "Ali luuyi wa Mukama Katonda wa Eriya?" Awo ng'amaze okukuba amazzi naye ne gaawulibwamu eruuyi n'eruuyi. Erisa n'asomoka. Awo abaana b'abannabbi abaali e Yeriko okumwolekera bwe baamulaba ne boogera nti, "Omwoyo gwa Eriya gutuula ku Erisa." Ne bajja okumusisinkana ne bavuunama mu maaso ge. Awo ne bamugamba nti, "Laba nno waliwo abasajja 50 ab'amaanyi wamu n'abaddu bo. Tukwegayiridde bagende banoonye mukama wo. Mpozzi omwoyo gwa Mukama gumusitudde ne gumusuula ku lusozi oba mu kiwonvu." N'ayogera nti, "Temutuma." Awo bwe baamutaayirira okutuusa ensonyi lwe zaamukwata, n'ayogera nti, "Mutume." Awo ne batuma abasajja 50 ne banoonyeza ennaku 3 naye ne batamulaba. Awo ne bakomawo gy'ali ng'akyalinda e Yeriko. N'abagamba nti, "Saabagamba nti temugenda?" Awo abasajja ab'omu kibuga ne bagamba Erisa nti, "Laba tukwegayiridde, awali ekibuga kino walungi nga mukama wange bw'alaba, naye amazzi tegaliiko kye gagasa, n'ensi tekuzza mmere." N'ayogera nti, "Mundeetere akasumbi akaggya, muteeke omwo omunnyo." Ne bakaleeta gy'ali. N'afuluma n'ajja awali ensulo y'amazzi, n'asuula omwo omunnyo, n'ayogera nti, "Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, mponyezza amazzi gano, temukyavaamu nate lumbe newankubadde obutakuzza mmere." Awo amazzi ne gawona ne leero ng'ekigambo bwe kyali ekya Erisa kye yayogera. Awo n'avaayo n'ayambuka n'agenda e Beseri. Awo ng'ali mu kubo ng'ayambuka, abaana abato ne bava mu kibuga ne bamuddulira ne bamugamba nti, "Yambuka ggwe ow'ekiwalaata, yambuka ggwe ow'ekiwalaata." N'akebuka n'abalaba n'abakolimira mu linnya lya Mukama. Eddubu 2 enkazi ne ziva mu kibira ne zitagula abaana 42 ku bo. Awo n'avaayo n'agenda eri olusozi Kalumeeri, n'avaayo n'akomawo e Samaliya. Bassekabaka ekyokubiri essula ey'okusatu. Awo Yekolaamu mutabani wa Akabu n'atanula okufuga Isirayiri mu Samaliya mu mwaka ogw'18 ogwa Yekosafaati kabaka wa Yuda. N'afugira emyaka 12. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, naye obutafaanana kitaawe n'okufaanana nnyina, kubanga yaggyawo empagi ya Baali kitaawe gye yakola. Naye ne yegatta n'ebibi bya Yerobowaamu mutabani wa Nebati bye yayonoonesa Isirayiri, teyabivaamu. Era Mesa kabaka wa Mowaabu yali musumba wa ndiga, n'awangayo eri kabaka wa Isirayiri ebyoya by'abaana b'endiga kasiriivu n'eby'endiga ennume kasiriivu. Naye olwatuuka Akabu bwe yafa, kabaka wa Mowaabu n'ajemera kabaka wa Isirayiri. Kabaka Yekolaamu n'ava mu Samaliya mu biro ebyo n'ayolesa Isirayiri yenna. Awo n'agenda n'atumira Yekosafaati kabaka wa Yuda ng'ayogera nti, "Kabaka wa Mowaabu anjemedde, onootabala Mowaabu wamu nange?" N'ayogera nti, "Nnaayambuka, nze nninga ggwe bw'oli, abantu bange ng'abantu bo, embalaasi zange ng'embalaasi zo." N'ayogera nti, "Tunaayambuka mu kkubo ki?" N'addamu nti, "Mu kkubo ery'omu ddungu erya Edomu." Awo kabaka wa Isirayiri n'agenda ne kabaka wa Yuda ne kabaka wa Edomu ne beetoola olugendo lwa nnaku 7 so nga tewali mazzi gajje newankubadde ag'ensolo ezaabagoberera. Awo kabaka wa Isirayiri n'ayogera nti, "Zitusanze, kubanga Mukama ayise bakabaka bano abasatu okukuŋŋaana okubagabula mu mukono gwa Mowaabu." Naye Yekosafaati n'ayogera nti, "Tewali wano nnabbi wa Mukama, tubuulize mu ye eri Mukama."
awo omu ku baddu ba kabaka wa Isirayiri n'addamu n'ayogera nti Erisa mutabani wa Safati wano eyafuukiriranga amazzi mu ngalo za Eriya. Awo Yekosafaati n'ayogera nti ekigambo kya Mukama kiri naye. Awo kabaka wa Isirayiri ne Yekosafaati ne kabaka wa Edomu ne baserengeta gy'ali. Erisa n'agamba kabaka wa Isirayiri nti nfaayo ki eri ggwe? Genda eri bannabbi ba kitaawo n'eri bannabbi ba nnyoko. Kabaka wa Isirayiri n'amuddamu nti nedda, kubanga Mukama ayise bakabaka bano abasatu okukuŋŋaana okubagabula mu mukono gwa Mowaabu. Erisa n'ayogera nti nga Mukama w'eggye bw'ali omulamu gwenyimirira mu maaso ge, mazima singa sirowooza Yekosafaati kabaka wa Yuda okubaawo, sandikutunuulidde so sandikulabye. Naye nno ndeetera omukubi w'ennanga. Awo olwatuuka omukubi w'ennanga bwe yakuba, omukono gwa Mukama ne gumuggyako, n'ayogera nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti mujjuze ekiwonvu kino ensalosalo. Kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama nti temuulaba embuyaga so temuulaba enkuba, naye ekiwonvu ekyo kinajjula amazzi. Nammwe munaanywa mmwe n'ebisibo byammwe n'ensolo zammwe. Era kino kigambo kitono so si kikulu mu maaso ga Mukama, era aligabula n'Abamowabu mu mukono gwammwe. Era mulimenya buli kibuga ekiriko enkomera na buli kibuga ekirunde, ne mutema buli muti omulungi, ne muziba enzizi zonna ez'amazzi, ne mwonoona buli musiri omulungi n'amayinja. Awo olwatuuka enkya mu kiseera eky'okuwaayo ekitone, kale laba amazzi ne gajja nga gafuluma mu kkubo ery'e Edomu, ensi n'ejjula amazzi. Awo Abamowabu bonna bwe baawulira bakabaka nga bambuse okulwana nabo, ne bakuŋŋaana bonna abaayinza okwambala ebyokulwanyisa n'okukirawo, ne bayimirira ku mpeero. Awo ne bagolokoka enkya mu makya, enjuba n'eyaka ku mazzi, Abamowabu ne balaba amazzi agaboolekedde nga gamyuse ng'omusaayi. Awo ne boogera nti guno gwe musaayi, bakabaka tebalemye kuzikirizibwa, era basse buli muntu munne, kale nno Mowaabu mugwe ku munyago. Awo bwe baatuuka mu lusiisira lwa Isirayiri, Abayisirayiri ne bagolokoka ne bakuba Abamowaabu, n'okudduka ne badduka mu maaso gaabwe, ne beeyongerayo mu nsi nga bakuba Abamowaabu, ne bamenyamenya ebibuga, n'awali omusiri omulungi ogw'ettaka, ne bakasukako buli muntu ejjinja lye ne wajjula. Ne baziba enzizi zonna ez'amazzi, ne batema emiti gyonna emirungi okutuusa lwe baasigazaawo mu Kirukalesesi amayinja gamu gokka, naye ab'envuumuulo ne batambulatambula mu nsi ne bagikuba. Awo kabaka wa Mowaabu bwe yalaba olutalo nga lumuyingiridde, n'atwala abasajja 700 abaasowolanga ebitala okuwaguza okutuuka eri kabaka we Edomu, naye ne batayinza. Awo n'addira mutabani we omubereberye eyandizze mu kifo kye, n'amuwaayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ku bbugwe. Ne waba obusungu bungi eri Isirayiri, ne bamuvaako ne baddayo mu nsi yaabwe. Bassekabaka ekyokubiri essula ey'okuna. Awo omukazi omu ow'oku bakazi b'abaana b'abannabbi n'ayogerera waggulu eri Erisa ng'ayogera nti omuddu wo bazze yafa, era omanyi ng'omuddu wo yatyanga Mukama, era ow'ebbanja azze okwetwalira abaana bange bombi okuba abaddu. Erisa n'amugamba nti nnaakukolera ki? Mbuulira, olina ki mu nnyumba? N'ayogera nti omuzaana wo talina kintu mu nnyumba wabula akasumbya k'amafuta. Awo n'ayogera nti genda weeyazika ebintu ebweru mu banno bonna, ebintu ebyereere weeyazika ebingiko. Awo n'oyingira weggalire ggwe ne batabani bo, ottululire mu bintu ebyo byonna, otereke ebijjudde. Awo n'ava wali ne yeggalira ye ne batabani be, ne bamuleetera ebintu n'attulula. Awo olwatuuka ebintu bwe byajjula, n'agamba mutabani we nti ndeetera nate ekintu. N'amugamba nti tewakyali nate kintu, amafuta ne gakoma. Awo n'ajja n'abuulira omusajja wa Katonda, n'ayogera nti genda otunde amafuta osasule ebbanja lyo, ebinaafikkawo bikusasulire ggwe ne batabani bo. Awo olwatuuka lwali lumu, Erisa n'ayita n'agenda e Sunemu eyali omukazi omukulu, n'amuwaliriza okulya ku mmere. Awo olwatuuka nga buli lwe yayitangawo n'akyamira ng'omwo okulya ku mmere, n'agamba bba nti laba nno ntegedde ng'ono omusajja mutukuvu wa Katonda atuyitako buli kaseera. Nkwegayiridde tukookere ku kisenge, tumuteekerewo ekitanda n'emmeeza n'entebe n'ekyetabaaza.
awo olunatukanga bw'anajjanga gye tuli anakyamira ng'omwo. Awo olunaku lwali lumu n'ajjayo n'akyamira mu nju n'agalamira omwo n'agamba Gekazi omuddu we nti yita omusunamu ono. Awo bwe yamuyita n'ayimirira mu maaso ge n'amugamba nti mugambe nno nti laba watujjanjaba okujjanjaba okwenkana wano, kiki ekinaaba kikukolerwa? Oyagala okwogererwa eri kabaka oba eri omukulu w'eggye? N'addamu nti ntuula mu bantu bange nze. N'ayogera nti kale kiki ekinaaba kimukolerwa? Gekazi n'addamu nti mazima talina mwana wa bulenzi ne bba mukadde. N'ayogera nti muyite. Awo bwe yamuyita n'ayimirira ku mulyango n'ayogera nti mu kiseera kino ebiro bwe biridda oli wambattira omwana ow'obulenzi. N'ayogera nti nedda mukama wange, gwe omusajja wa Katonda tolimba muzaanawo. Omukazi n'aba olubuto n'azaalira omwana ow'obulenzi mu kiseera ekyo ebiro bwe byadda nga Erisa bwe yamugamba. Awo omwana bwe yakula olunaku lwali lumu n'afuluma n'agenda eri kitaawe eri abakunguzi n'agamba kitaawe nti omutwe gwange. N'agamba omuddu we nti musitule omutwale eri nnyina. Awo bwe yamutwala n'amutuusa eri nnyina n'atuula ku maviivi ge okutuusa ettuntu n'alyoka afa. N'alinnya n'amugalamiza ku kitanda ky'omusajja wa Katonda n'amuggalira oluggi n'afuluma. N'ayita bba n'ayogera nti nkwegayiridde mpeereza omu ku baddu n'emu ku ndogoyi ŋŋende embiro eri omusajja wa Katonda nkomewo. N'ayogera nti kiki ekikwagaza okugenda gy'ali leero? Si lunaku lwa mwezi ogwa kabonero so si Ssabbiiti. N'ayogera nti mirembe. Awo n'atandika endogoyi n'agamba omuddu we nti goba otambule tota ku bigere wabula nga nkugambye. Awo n'agenda n'atuuka eri omusajja wa Katonda ku lusozi Kalumeeri. Awo olwatuka omusajja wa Katonda bwe yamulengera ng'akyali wala n'agamba Gekazi omuddu we nti laba omusunamu wuuyo, nkwegayiridde dduka nno mbiro omusisinkane omugambe nti oli bulungi, balo ali bulungi, omwana ali bulungi. N'addamu nti bulungi. Awo bwe yatuuka eri omusajja wa Katonda ku lusozi n'amukwata ku bigere. Gekazi n'asembera okumusindika naye omusajja wa Katonda n'ayogera nti muleke, kubanga emmemme ye enyikadde mu nda ye era Mukama akinkiisizza so tambuulidde. Awo n'ayogera nti nayagala omwana ow'obulenzi eri mukama wange, saayogera nti tonnimba. Awo n'agamba Gekazi nti weesibe kimyu oddire omuggo gwange mu mukono gwo ogende. Bw'onna osanga omuntu yenna tomulamusa, era omuntu yenna bw'anaakulamusa tomuddamu. Oteeke omuggo gwange ku maaso g'omwana. Nnyina w'omwana n'ayogera nti nga Mukama bw'ali omulamu n'emmemme yo nga bw'eri ennamu, sijja kukuleka. N'agolokoka n'amugoberera. Awo Gekazi n'ayitamu n'abakulembera n'ateeka omuggo ku maaso g'omwana. Naye ne wataba ddoboozi newankubadde okuwulira. Kyeyava akomawo okumusisinkana n'amubuulira nti omwana tazuukuse. Awo Erisa bwe yayingira mu nnyumba, laba omwana ng'afudde era ng'agalamidde ku kitanda kye. Awo n'ayingira ne yeegayirira naye bombi n'asaba Mukama. N'alinnya n'agalamira ku mwana n'ateeka akamwa ke ku kamwa ke n'amaaso ge ku maaso ge n'emikono gye ku mikono gye, ne yeegololera ku ye, omubiri gw'omwana ne gubuguma. Awo n'akomawo n'atambula mu nnyumba omulundi ogumu eruuyi n'omulundi ogumu eruuyi, n'alinnya ne yeegololera ku ye. Omwana n'ayasimula emirundi 7, omwana n'azibula amaaso. N'ayita Gekazi n'ayogera nti muyite omusunamu oyo. Awo n'amuyita. Awo ng'ayingidde gy'ali n'ayogera nti situla omwana wo. Awo n'ayingira n'avuunama ku bigere bye n'akutama wansi n'asitula omwana we n'afuluma. Awo Erisa n'ajja nate e Girugaali. Ne waba enjala mu nsi. Abaana b'abannabbi ne batuula mu maaso ge. N'agamba omuddu we nti teekako entamu ennene ofumbire abaana b'abannabbi enva. Awamu n'afuluma n'agenda ku ttale okunoga amaboga. N'asanga omuzabbibu ogw'omu nsiko, n'anogako amaboga ag'omu nsiko, n'ajjuza olugoye lwe, n'ajja n'agatyemulira mu ntamu erimu enva, kubanga tebaagamanya. Awo ne bajjulira abantu okulya. Awo olwatuuka bwe baali nga balya ku nva, ne boogerera waggulu nga bagamba nti ali omusajja wa Katonda, mu ntamu mulimu okufa, so tebayinza kugiryako. Naye n'ayogera nti kale muleete obutta. N'abusuula mu ntamu, n'ayogera nti mujjulire abantu balye.
ne wataba kabi mu ntamu. Awo omusajja n'ajja ng'ava e Balusalisa n'aleetera omusajja wa Katonda emmere ey'okubibereberye, emigaati egya sayiri 20 n'ebirimba eby'eŋŋaano ebibisi mu nsawo ye. N'ayogera nti, bawe abantu balye. Awo omuddu we n'ayogera nti, owa, nteeke kino mu maaso g'abasajja 10? Naye n'ayogera nti, bawe abantu balye, kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, banaalya ne balemwa. Awo n'agiteeka mu maaso gaabwe, ne balya ne balemwa ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. Bassekabaka ekyokubiri essula ey'okutaano. Awo Namani omukulu w'eggye lya kabaka w'e Busuuli yali musajja mukulu eri mukama we era wa kitiibwa, kubanga ku bw'oyo Mukama yali awadde Obusuuli okuwangula. Era yali musajja w'amaanyi muzira, naye yali mugenge. Awo Abasuuli baali batabadde bibiina, ne banyaga ne bajja mu nsi ya Isirayiri omuwala omuto. Awo n'aweerezanga muka Naamani. Awo n'agamba mugole we nti, senga mukama wange alina ennabbi ali mu Samaliya, kale yandiwonye ebigenge bye. Awo ne waba ayingira n'abuulira mukama we nti, bw'ati bw'ayogedde omuwala ow'omu nsi ya Isirayiri. Awo kabaka w'e Busuuli n'ayogera nti, kale nno n'aweereza kabaka wa Isirayiri ebbaluwa. N'agenda n'atwala talanta 10 eza ffeeza n'ebitundu 60 ebya zaabu n'emitego gy'engoye 10. N'aleetera kabaka wa Isirayiri ebbaluwa ng'ayogera nti, kale nno ebbaluwa eno bw'eriba ng'etuuse gy'oli, laba nkutumidde Naamani omuddu wange omuwonye ebigenge bye. Awo olwatuuka kabaka wa Isirayiri bwe yasoma ebbaluwa, n'ayuza ebyambalo bye, n'ayogera nti, nze Katonda nzite era nnamye omusajja ono n'okutuma n'antumira okuwonya omuntu ebigenge bye. Naye mulowooze, mbeegayiridde, mutegeere bw'anoonya kyanannanga okuyomba nange. Awo olwatuuka Erisa omusajja wa Katonda bwe yawulira nga kabaka wa Isirayiri ayuzizza ebyambalo bye, n'atumira kabaka ng'ayogera nti, lwaki okuyuza ebyambalo byo? Ajje nno gye ndi, kale anaamanya nga mu Isirayiri mulimu nnabbi. Awo Naamani n'ajja n'embalaasi ze n'amagaali ge, n'ayimirira ku luggi lw'ennyumba ya Erisa. Erisa n'amutumira omubaka ng'ayogera nti, genda onaabe mu Yoludaani emirundi 7, kale omubiri gwo gulidda gy'oli, naawe oliba mulongoofu. Naye Naamani n'asunguwala ne yeggendera n'ayogera nti, laba, mbadde ŋŋamba nti taaleme kufuluma gye ndi. N'ayimirira n'asaba erinnya lya Mukama Katonda we, n'ayisaayisa engalo awali ekifo, n'awonya ebigenge. Abana ne falufalu emigo gy'e Damasiko tegisinga bulungi mazzi gano aga Isirayiri? Siyinza kunaaba omwo ne mba mulongoofu? Awo n'akyuka n'agenda ng'aliko ekiruyi. Awo abaddu be ne basembera ne boogera naye nti, kitange, nabbi senga akulagidde okukola ekigambo ekikulu, tewandikikoze? Kale toosinga ennyo bw'akugambye nti naaba obe mulongoofu? Awo n'aserengeta ne yennyika mu Yoludaani emirundi 7 ng'ekigambo bwe kyali eky'omusajja wa Katonda. Omubiri gwe ne gudda nate ng'omubiri gw'omwana omuto, n'aba mulongoofu. Awo n'addayo eri omusajja wa Katonda, ye n'ekibiina kye kyonna. N'ajja n'ayimirira mu maaso ge, n'ayogera nti, laba nno ntegedde nga tewali Katonda mu nsi zonna wabula mu Isirayiri. Kale nno nkwegayiridde, tuula ekirabo ku muddu wo. Naye n'ayogera nti, nga Mukama bw'ali omulamu gwe nnyimirira mu maaso ge, siituule kyonna. N'amutaayirira okukitoola, naye n'agaana. Awo Naamani n'ayogera nti, oba tootoole, naye nkwegayiridde omuddu wo aweebwe ettaka ery'ekitiibwa n'ennyumba 2, kubanga omuddu wo takyawaayo okuva leero ebiweebwayo ebyokebwa newankubadde ssaddaaka eri bakatonda abalala wabula eri Mukama. Mukama asonyiwe omuddu wo mu kigambo kino. Mukama wange bw'anaayingiranga mu kigwa kya Limoni okusinzizaayo ne yeesigama ku mukono gwange ne nkutama ku kigwa kya Limoni, bwe naakutamanga mu kigwa kya Limoni, Mukama asonyiwenga omuddu wo mu kigambo ekyo. N'amugamba nti, genda mirembe. Awo ne baawukana, n'atambulako akabanga. Naye Gekazi omuddu wa Erisa omusajja wa Katonda n'ayogera nti, laba, Mukama wange asonyiye Naamani Omusuuli okutuula mu mikono gye ekyo kyaleeta. Nga Mukama bw'ali omulamu, n'adduka ne mugoberera mbeereko kye nnaamuggyako. Awo Gekazi n'agoberera Naamani.
Awo Nayamani bwe yalaba amugoberera n'ava ku ggaali okumusisinkana n'ayogera nti, mirembe, mukama wange antumye ng'ayogera nti, laba, kaakano kye bajje gye ndi nga bava mu nsi y'ensozi eya Efulayimu abalenzi 2 ab'oku baana b'abannabbi, nkwegayiridde bawe ttalanta ya ffeeza n'emiteeko gy'ebyambalo 2. Awo Nayamani n'ayogera nti, kkiriza otoole ttalanta 2. N'amutayirira n'asiba ttalanta 2 eza ffeeza mu nsawo 2 wamu n'emiteeko gy'ebyambalo 2 n'abitikka abaddu be 2 ne bazeetikkira mu maaso ge. Awo bwe yatuuka ku lusozi n'abiggya mu mukono gwabwe n'abitereka mu nnyumba n'asindika abasajja ne baddayo, naye n'ayingira n'ayimirira mu maaso ga mukama we. Erisa n'amugamba nti, ova wa Gekazi? N'ayogera nti, omuddu wo taliiko gy'agenze. N'amugamba nti, omutima gwange tegugenze naawe? Omusajja bw'akyuse okuva mu ggaali lye okusisinkana naawe? Kye kiseera okutoola ffeeza n'okutoola ebyambalo n'ensuku z'emizeeyituuni n'ensuku z'emizabbibu n'endiga n'ente n'abaddu n'abazaana. Kale ebigenge bya Nayamani bineegatta naawe n'ezzadde lyo emirembe gyonna. N'ava waali nga mugenge n'atukula ng'omuzira.